Defense College and impose targeted sanctions on abusers. For more information, contact the leadership of National Platform Chapter UK at their own telephone number and email address. Free all political prisoners in Uganda. Sanction dictator Yoweri Museveni. Kale bana Uganda bwangalya mu ggwanga lya Bungereza, abana Uganda bategeeza bakulembeze nti bambi mubere mu kwekalakasa kuno kugenda kulenga ku mwezi 24 omwezi guno kugenda kuba kubeera ku Ministry by'okwerinda ery'eggwanga lya Bungereza esangwa ku ndagiriro esoma nti Whitehall London SW1A 2HB gye bagenda okubeera okulaga obutali bwenkanya bwabwe eri eggwanga lya America eggwanga lya Bungereza okweta mu bikolwa by'okutraininga abatemu abatulugunya banna Uganda bonna nga basinziira mu ggwanga erya Uganda kweko kwekalakasa banna Uganda ko batadde abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti mbere y'ombungi nga bulijjo. Alright, ako kawedde katugende kalanga akokubiri. National Platform, People Power, NOP Diaspora Los Angeles Convention 2026 theme, Onwards Towards Uganda's Liberation. The convention will take place on 13th up to 17th of August 2026. Address Hilton Los Angeles 5711W, Centenary BLVD Los Angeles CA 90045. For more information, contact the leadership of National Platform Los Angeles, California. For more details about this convention, there are so many activities which will take place during the convention. There is a boat cruise. In fact, for hotel booking and registration, contact the leaders of National Platform Los Angeles, California, USA. Kale mwena mbereyo mbungi musobola okutegeeza abantu babereyo mbungi nnyo mu convention eno basobola okumanya kikina maaso ku nsonga eyo. Era kankaze wano mukale bulungi nnyo then tuleka tugende ku video eyatuleese. Gwe wenna ali mu America nga wandyagadde okubeera mu convention eno, please kubira bakulembeze bakutegeeze oba obategeeze obwetaavu then bakuregistering ebisingawo onooba obitegeera. Kati obulango buwedde. Obulango obugwa tugenda mpola. Nga bulijjo nze sikola nsobi butasooka kulabula ku banna Uganda mu ngeri yonna esoboka. Kubanga nze ndi muzindaalo. Katonda mwayise eddoboozi n'abantu abaagaliza obulungi obwanna Uganda bayise eddoboozi. Kati njala kuyisa eddoboozi lino ligende eri banna Uganda mwenna abali mu Uganda. Omanyi tulina engombe egamba nti obutamanya tebukugisaako musango. Naye ate waliwo asinzira ku butamanya bwo okutuusaako obulabe. Kati gavumenti ya Nyandi Yosoferi ne bamagulumeero abamu badda ku butamanya bw'abanna Uganda n'obutasoma bwabwe n'abateekamu ebintu ebisobola obbajjawo mu ngeri ey'ekyonoonero bo nga tebategedde. Wiiki ewedde najja neeteekawo akatambi oba nakola post ne bagamba abantu abali mu Uganda mwegendereze nnyo biki bye baleetera naddala ebiri mu health system. Ne bannayuganda abamu naye balooza nti ensi yakusaaga. Kati ngenda kuzannya akatambi kano, bwe mala okuzannya akatambi kano mbategeeze era ntegeeze n'omusawo eyakalimu mugambe ebintu bino ebakola bambi si birungi nnyo eri obulamu bw'abannayuganda nga bannayuganda tebategedde. Buno baka njala bakutuukeko omusawo yali mu kantu kano ne munnayuganda yonna eno security alert. Eno security alert nyenjagala egende eri bannayuganda bonna naddala abasajja n'abakazi abanyumira nnyo okwegadanga oba abanyumira nnyo okuwujja ekiwojjolo. Ennaku zino muwulira emboozi etambula nti waliwo eddagala erisobola okuziyiza ggwe obutafuna kawuka ng'eddagala lino lya mpiso. Eddagala lino yes kituufu abanoonyereza bakyalinoonyerezaako, naye mu Uganda eririyo ligezesebwa bugezesebwa, teriri nti 100 ku 100 tuufu. Naye ate bwe liba nga bagezesa bugezesa, lwaki mu Uganda abasomesa basomesa nti eddagala eryo lituukiridde? Ate n'ekyokubiri, eddagala ligezesebwako oyina okumala okugezesa omuntu gw'ogenda okukuba eddagala eryo embeera ze ez'obulamu ziyimiridde zitya nga tonnamukuba ddagala eryo n'ategeera. Ne kati mu Uganda oli ajja buzina agamba nti eddagala eriziyiza okufuna akawuka ka mukemenya weeriri lya bwereere mujje tuli bakube musobole okugenda okuba nga mwetangira obutafuna bulwadde.
munjogera kyangu nnyo kiwulira nembikolwa si kituufu waaki kazibempeke ezikakkanya ku bulwadde bwa siriimu obuli bwa siriimu bamala kukebeera butafaali bwo obw'omubiri ne bamanya nti gwe obutafaali obuli ku leva eno obungi obukendedde ne bakuwa eddagala okusinziira ku ekyo ky'oba olina omusawo kyakebedde nakino ekyeddagala bandibadde basooka kukebera muntu oyo gwe bagenda okukuba eddagala oboddigezesaako omubiri gwe obulamu bwe obutafaali obw'omubiri busobola okuwandira eddagala lino oba eddagala lisobola okukola ku mubiri gwe omuntu ekika ky'omusaayi bwekiti ndiye naye yo mu Uganda omusawo ayimirirawo emyezi najja n'agamba nti alina eddagala lize likola ABCD ekitali kituufu eddagala ne baba balikola abasajja abasinga bazungu balikolera ku bisolo oba balikolera ku bantu baabwe abatali be butafaanaganya mbeera za butonde wale tuli bantu ffenna ne waliwo abantu abakyuse naddafa abaddugavu tuli banjawulo nnyo ku mbeera z'abazungu kati ngenda kugaggwe mukazi gwe n'abasajja bali mu Uganda bakazi mwegendereze nnyo ebintu babaleetera nsiba mbagamba nti gwe kkala y'enzirugavu teripresentinga kitiibwa kyo ebbanga lyonna magulu meero takwagalangako kubanga singa ali akwagala mu ntandikwa bo nga bazunga bava ewaabwe ne bajja ebuziba ku lukalu Africa okufuula omumboze ne bakutwala ne bakwetolooza ebizinga by'ensi yonna ne bakasuka yo n'otandika obulamu abamu ne babasala obbatta nga batambuza obbatuusa mu nsi ezo mu bukozi obwali obw'ekimpatiro obw'obufuge tebabandibadde bakwetonda ne bagaana okwetonda kuba tebalina kye bakwagaza kanjala kugamba genda mpola ku ngeri gy'olabamu ebintu n'engeri gy'obikwataganamu kati Minister of Health n'abasawo tubasaba musooke mukola research musensitizinge abantu muleme kubuulira abantu bitali bituufu ku nsonga eyo akatambike kano era buli mukazi ali eyo n'omusajja ali eyo sooka omale okwetegereza bulungi nnyo kye bakugamba kubanga saagala ogwe mu katego kano oluvannyuma toofuna obuzibu okaabe nga tojja kutegeera akatambike kano banyabo ne basebo ngenda kusomako katono olwaleero tulina empiso gye bagenda okukuba ng'eziyiza akawuka ka mukenenya aganya bampita musawo Asimwe Grace ndi musawo omuzaalisa eno empiso etuyamba ffenna okwetangira butafuna ki ate eno mpiso teriiko mwami teriiko mukyala teriiko wa lubuto teriiko wa family planning ffenna tukola ki fena tujifuna netuyamba fena abaana baffe n'abaami baffe butafuna ki kawuka ka mukenenya eno mpiso tugikuba ku parts za mirundi ebiri oba ku bitundu bya mirundi emeka ebiri tusooka kukuba wano ku bisambi oluusi ne tukuba ku ki naye katufe abali mbuto ekiseera ekisinga enjeri gye tulinamu bebi tetukuba ku ki tukubawa eno empiso banange etuyamba ebiseera ebisinga mujja wano okunywa eddagala neemuzze mweka temuli nabaki nabaami bammwe kati kisingako n'ofina eno empiso neweetangira kawuka kaki kamukenenya omuntu yenna ali waggulu w'emyaka 18 oba ng'aweza kilo 35 wadembe okufuna ki wadembe okufuna eno empiso gye bayita lenakapava mpiso ekola bulungi si eryawo nti erina side effects ezigenda okumalako emirembe olwonde kati mwabe embuto tumira wano eddagala lyaffe ery'omusaayi buli lunaku ng'obeera omira kakerenda kaki k'omusaayi kati it's better ne tukozesa kuki ku mpiso instead of okumira eddagala lya prep n'ofunayo ki kati ekyo kye tugenda okwogera wano olwaleero nze n'omusawo ono naye agenda kwongerezaako nga nange bwe nkola ki nga bwe mubeera n'ebibuuzo mutubuuze buli kibuuzo kyonna kye mwagala okukola ki. Alright. Omukyalo emmulidde omusawo amanya ge Asiimwe ng'ayogera ebigambo eri bannayuganda ababisi abatamanyi buvunabudde bwa bintu bino. So nsaba bannayuganda mwegendereze nnyo ekintu ekirungi kibirimu ekibi n'ekibi kirimu ekirungi. Tomala gagenda gatomera nga tomaze kunoonyereza ky'ogendamu. Yesu kyo litalati esooka. Era njagadde ensi egitegeere. Awatuvuddewo bwe tumala okuvaawo mu security alert olunaku lwajjo nalicordinze akatambi
Nenkateeka ku mitimbagano gyange ekyenjawulo era ne katambula. Njala tegeeza ekibiina kya National Platform abakulembeze baakyo ne Mr. President, family ya Honorable Mwanga Kivumbi, abalonzi be abaluganda bikono ebikwano. Honorable Mwanga Kivumbi temunoonyeza mu bala, temunoonyeza mu komera lyonna, temunoonyeza wantu wonna. Honorable Mwanga Kivumbi ne wenzijidde ku mpewo akyali mu Katabi SFC Military Barracks. Wenyini we basibira wali basibidde Honorable Miriam Matembe yero omwali. Nchiddamu Leader of Opposition Mr. Joel Senyonyi, General Secretary His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abakulembeze ba National Platform, Uganda mwenna, family ya Honorable Mwanga Kivumbi na buli omu, njagala bategeeza Honorable Mwanga Kivumbi ali mu SFC Military Barracks Katabi mu Tocha Chamber za Muhoozi Kainerugaba era ya mulina. Temunoonyeza wala wonna. Temunoonyeza wala wonna. Video nga bwe nagikoze gye bwe nagirecordinze njagadde nziremu confirming okusinzira ku sources zange. Honorable Mwanga Kivumbi akyali Katabi mu Military Barracks. So I'm here to inform the public the abouts of Honorable Mwanga Kivumbi, who was kidnapped last week after he was released by the courts of law in Uganda. Just a few hours later, SFC, with the help of police, they blocked Honorable Mwanga Kivumbi when he was leaving his constituency heading to Kampala to do his official work. So he was kidnapped between Kampala and Mpigi, and was taken away by the SFC operatives using the drone, the Toyota Hiace drone, up to Katabi Military Barracks, up to Katabi SFC Military Barracks in Entebbe is where he is right now. So don't look anywhere else. Honorable Mwanga Kivumbi is in the hands of Muhoozi Kainerugaba, the son of Museveni, at his own military barracks in Entebbe, known as Katabi SFC Military Barracks, is where Honorable Mwanga Kivumbi is right now. Although today, during the parliamentary session, Honorable Joel Senyonyi and other NUP MPs and some opposition MPs, they tried to raise their concern about the whereabouts of Honorable Mwanga Kivumbi, whereby the Speaker had no answer, whereby the Minister of Security had no answer. Even Honorable Nsamba went on to ask the use or the services all generals who were appointed to sit in the Parliament of Uganda, that they are ever in the Parliament, but they can't even stand up to raise any issue concerned about the insecurities and the ongoing kidnaps in Uganda. So Honorable Nsamba asked the Speaker of the Parliament the use or the services of all UPDF MPs who were appointed by Museveni. What are their use in the Parliament? Whereby nobody answered him about his question. But unfortunately, even the Parliament doesn't know where Mwanga Kivumbi is. But I'm here to inform the public that Honorable Mwanga Kivumbi is secretly kept under Muhoozi's torture chambers in Katabi SFC Military Barracks. Wano, Honorable Nsamba wabadde abuliza Speaker, wagambidde Speaker ku nsonga ezo ndowooza keekano. Kankabazanyira wano mukale bulungi nnyo ku nsonga ezo. Mukale bulungi nnyo. Thank you very much, Right Honorable Speaker. I'm seeking guidance from you, Right Honorable. We are in a time of where we are witnessing human rights abuse every day. Right Honorable Speaker, the previous engagement of the chairperson of the commission when she went out in the media, it
tells a very big story within the Human Rights Commission. Right Honorable Speaker, the Auditor General's report, the one we are considering for the last financial year, that commission has over 1,000 cases that have been with them for over 20 years. Right Honorable Speaker, when I saw this matter on the order paper, I really never thought it was a matter to answer Honorable Sewungu's matter of national importance. I want to seek your guidance, Right Honorable, whether it is not right that this House gets a time when a proper statement about matters of human rights and the Human Rights Commission are brought and we debated them here, Right Honorable Speaker. We are chanced that we have the representative of the army, and we are chanced we have them here on that day. Although they are listening posts most of the time, they could also participate in the debate about human rights abuse. Right Honorable Speaker, I need your guidance on that. Thank you. Thank you, Honorable Mahmoud. But the issue of human rights is as critical as each one of us is. All right. Abantu bandi mu parliament bogedde ku nsonga z'okuwamba, bogedde ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi gyali ne leader of opposition. Wabula buli ali mu parliament talina answer. Olw'ensonga bayina ekintu kye bakkiriza kigende mu maaso nga muhooza akizimba ne kitaawo akimanyi. Kye kigambo ky'okubuuka amateeka ne bakozesa obumenyi bw'amateeka. Ekigambo kye bayita okuwamba omuntu nga butubadde tubanyonnyola kimenya amateeka. Era omuntu oyo awambibwa tateekeddwa na kujja mu kooti. Naye bo bakikozesa nkakodyo kusooka kuwamba kulaga nti balina amaanyi. Kubanga gwe speaker naye bajja kuwamba. Deputy Speaker bajja kuwamba. MP bajja kuwamba. Na buli omu bajja kuwamba. Nga bakuwamba obumenyi bw'amateeka. Buli omuleka ekintu ne kiziibibwa ne kibeerawo ne mukimanyiira kiba kigenda kulya ggwadde akatasobola kyogerako. Kati mwenna mutudde mukyogeddeko naye tewali solution esalibwawo. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo akikola mu mmalirwa mu mutya mwogerako. Naye ffe tujja mwogerako mpaka kuwulira bubi. Kati nga sinagenda wala nnyo njagala kusooka kuyisawo information enkwatako ng'omuntu njala soka giyisaawo. 1. Olumu lwe muba temundabye ku mitimbagano kuno mba nnembera gye mpitamu gyengezako okukwasaganya ng'omuntu. Lwe mba nsobodde okujja ne nzija oba ne ndikodinga. Sijja kujja gibagamba nti mpita mu mbeera na okujjako abajja ne bankubira bansirikira nsobola okunnyonnyola. Naye Katonda bye nga mbaze ennaku 2-3 sitaddeyo video basitukuze video bambi. Mba nnembera gye nkwasaganya ng'omuntu okugiyitamu ogimaneginga ng'omuntu. Yensonga lwaki olumu basize. Susala mugenti oba kikino mba nina okusooka okwetegereza kuba si kyangu nnyo okujja okukola video zino ku mutimbagano kuno n'oyogera ng'oli confident ng'abantu bakulaba mwe mutula kwogera no bwogezi ne temumanyi embeera gye tuyitamu okujjako abatono ennyo. Kati Batonda bibambi mba nnembera gye mpitamu nga ngeza okwekwatakwata ate nsobola okujja nga ndi mugumu. So yensobola kimbasabye mubeerenga mu n'abalala bonna bakomrade bayita mu mbeera y'emu sinze nzekka n'abalala bayita mu mbeera y'emu. Kati nzize mbagamba obulabo bunjolekedde bwe nakkiriza nti Mukama ajja bunwanira n'abagezaako kyonna ekisoboka bajja kigezaako kuba mmanyi wano n'okulwa mukisa lwa Katonda buli kimu kyempitamu. Naye enteekateeka nnyingi ze bakoze ezimu zigudde butabuka. Ze badde baagala ziyite mu mateeka ne zigaana, ze badde baagala ziyite mu bintu eby'ekisulo ne zigaana, ne basala basindika batamanya ngamba ku ground banoonye banzigyewo zikyagenda mu maaso era zitambula. Ezensobodde okufunako amawulire nezijja ne zibagamba. Kati latest eriwo olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti bakoze enteekateeka nnyingi nnyo ne zigaana. Ne ku lunaku olwokutaano Nyandi Yosoferi Bahabulwa yasinkana omubaka w'eggwanga lino mu Uganda ku faamu ye Kisozi. Ndoza ne baako boogera ng'abantu ne mmanyi nti nze mbeera ku mwalirira awo
ogwa ebigenda okuteesebwako kyesiza kugamba nti kino kyali ABC linga mmanyi nti nze ndi ku mwanjo naye kyesimanyi nti kisobola okuvaamu omulaka waguma Museveni atiisatiisa okwagala okutiisatiisa abanenze mukama kyankuumye n'amateeka amatono gakyankuumye naye kati ebyo byonna babikola ebigezaako kuyita mu mateeka naye balina ate ebikyamu bye baagala okukola Kalanda style kati eyaliko Inspector General of Police Karekezi Kayihura eyatigomya natta n'acunya n'awamba bannayuganda mu Uganda emyaka gy'amala nga Inspector General of Police wano bwe yali ng'akyali Inspector General of Police babbanga ssente bagulamu ebizimba okwetoola ensi yonna na wano manyi simanyi exact location wayina property ne wano yagulawo property abadde ajjangawo ne bamujjanjaba naye kujja bamujja kuwa Inspector General of Police abalitaddangawo naye kati bamuwadde task oba mission ajja wano nti anoonye ne tiimu ye gye sinamanya abantu bameka naye mumanyi buli kye bakola kyonna bakikola bayita mu embassy ya Uganda nga beyambisa military attache wa embassy ya Uganda wano mu Turuki Ankara so mukulu ono Karekezi Kayihura yatuuse ndowooza mu nnaku nga bbiri babega n'ayingira mu ggwanga lino ne tiimu ye bakola underground okunnoonya Kalanda style banzijewo so ono yoono abayinza okuba nga mwerabidde yoono ate sirowooza ndi musobola okumwerabira yoyo Karekezi Kayihura so Karekezi Kayihura nkumanyi oli wano wazze ne tiimu yo Kalanda style ng'ojja ku mission yakunoonya nzirumbuyeko nzijawo wayingidde ennaku bbiri mabega ne tiimu yo nga mukolagana military attache wa embassy ya Uganda mu Ankara nga mwagala kunoonya mu underground mu nzijewo naye Karekezi Kayihura nkugamba ebigambo bino buli kyopulaninga ne Katonda apulaninga gowa mumwezze ennaku bbiri mwadde mmanyi nti nsobola okumanya nti mwazze mwadde temusobola kumanya information yonna nga bwe ngikuŋŋaanyiza era bwe ngiwadde bekikwatako kati tambula ng'omanyi nti mission gy'abasindikako okutta omuntu nga mugenda muttira ku foreign land kiyinza obaviiramu obuzimu muyinza okundaba ng'ekiyenje Karekezi Kayihura oyinza okundaba ng'ekiyenje just one person like me Kalanda style bakutumye munoonye omuntu mutte naye musobola obaviiramu ekizibu mu kimutamanyi ne Bukezi baga nti gundi yafu kisobola obaviiramu ekizibu temutamanyi gwe wennyini wano wooli so I'm here to inform the international community that but after Museveni and his son, they have tried all the other best to get me to be deported back home, and they have sent so many assassination teams to come and eliminate me here, which they haven't yet succeed, which is not yet which they haven't yet succeed. So right now, they have again sent a group of assassins led by the former Inspector General of Police Karekezi Kayihura, who's right now with his team on doing clandestine underground work, looking for me so that they can eliminate me. So Mr. Karekezi Kayihura, I know you are here with your team looking for me. I've already gathered the information and I've forwarded the information to the concerning authorities. So whatever happens to me, it might cause catastrophe towards you as a person and the government of Uganda. So you might think that you are dealing with someone who's just there. Yes. Killing a person in a foreign land by a foreign country, it can cause catastrophe. So the problem you have, you guys from Rwanda, you think that the only political solution you have on table is to kill people. Yes, you might kill me, but there are more people who are ready to enter into this struggle straight away. So you might think that you are going to eliminate me to be the end of anything. No, it won't. There are so many people who are willing to enter this struggle in all way possible. So me, I'm not intimidated and I'm still strong. So do whatever you think it is right for you, but you are doing and you are taking a wrong move. So Karekezi Kayihura, the former Inspector General of Police, I know you are here in Tukie.
with your team, with the help of military attaché of Uganda in Ankara, looking for me, and I know. And I've already forwarded the information. And I know what it means if you engage in any mission of killing a foreign person in a foreign land. You know what? This is not Africa, and this is not Uganda, whereby you send people and search for someone and they kill them, and you come out with fake reports. You think this is not Uganda. The entire country is covered with the cameras. They know a person who entered here. They know exactly what brought you here, and they are monitoring your movements. So be very careful in whatever you're doing, because you may have information that you came here 2 days back with your team, with the help of military attaché of Uganda in Ankara, and maybe Uganda military attaché in Ankara, with your team looking for me. I'm here. But stay warned. Stay warned. This is not Uganda, and this is not Africa. So bukuru njagadde nsetegere wa woli nekyakulese limwagala okola naye ense balaba ekyo siti sense lwakajja ne nkola video kuba manyi ku gwanga lyange ko mujja okunzitira temujja kunzitira bibozi bya kisimu mujja kunzitira ku gwanga lyange kubanga benwanyi samba manyi temulina nsibuko mu Uganda ko beregwe kale kyezi kayikula toyina nsibuko mu Uganda buli muna Uganda avaayo kwogera ku nsonga zegwego mwagala musirise ekitajja kusoboka mudde wa mwe Rwanda mudde Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse nekibalemeza muyinza kuba mwagala kutta mwine emisango mingi okuddamu so njagadde enseetegeere biki bigenda mu maaso naye wendi ate sitiisibwa kuba mwe kimwagala kiri ekintu kimu bibiri mwagala nti bankwate banzize ewaka kimwagala kiri kimu information enjijjawa nga mwagala funa abantu abo ekyokubiri mwagala nga ndi mufu oba kunkuba mpiso zaabwe tekimwina solution endala temwina kyemusobola gattako kubanga buli kimu kitya aboogera mbatya abasirise mbatya n'abakola bizinesi zaabwe ng'afunye kasente mu mutya kiki mutatya kubanga muli mu nsi enkya mufuga abantu abakyamu ate n'okusituka wana Uganda nako kubatiisa kati mwagala ki naye nkujjukiza gwe kale kyezikahula ne tiimu yo yonna gye wakozesanga mu boda 2010 ngimanyi yonna ngimanyi okuva ku empaka ku Z ne rekodi zonna zikulaga nti waliko mu kaduukulu ku misango gy'obutemu najo nzimanyi ne rekodi eziri mu kkooti eziraga nti oyina emmundu mu Uganda mwali mwagala kujjawo gavumenti nayo ngimanyi nga mwagala kutta bannayuganda kitegeeza bwe information tugirina kati go slow. I know you are somewhere in the hotel here in Turkey busy watching my live, and I know you are watching. Go slow. It's good to use this time to take care of your life, because I know you are not well. Take your ARVs and a cup of juice, sleep well. You understand? You are not well as a person. Please take your ARVs and a glass of juice, relax. Interfering with my services or my work here in this struggle of liberating my country. Because you are from Rwanda, you are not a Ugandan. Go slow about me. You might face problems. That is it. Out of the door. Butuma nokuvaawo kati akatambi mbutongole katandise. Njagala bana Uganda mubere begendereza nnyo naddala abalaba TV za Nyando Yosofere Uganda abera ku social media okuli TikTok okuli obwenyi bw'ekitabo okuli Twitter okuli TV za Uganda okuli ba bloggers bannamawulire n'abantu bonna aboogera nga boogerera Museveni na buli kimu bye bagamba okwogera okujja okusala omugambo. Okusala omugambo bagusala niyo omugambo gubazitowerera. Kati olwaleero njagala na kino kyogeddeko mu video gye nalikodinze ejjo njagala osooka kompuliriza bulungi nnyo era kino njagala okitegeera okiteeke mu bwongo lwaki. Mu nkola ya Museveni ebyobufuzi eya reverse psychology ye gyalowooza nti abantu tebannagibuuka
akulowozesa nti ye ategeera nnyo okusinga abantu abalala. Era mwegendereze nnyo bemba mwagala okusurvivinga n'okutegeera enkola ya Museveni mu nsonga eno. Museveni tayagala nko mateeka kukola mu Uganda. Bajjajjaffe ne bakitaffe tebasooka kitegeera. Museveni is anti-law. From the beginning is anti-law. Because if Museveni was a law-abiding citizen, he would not have picked guns to overthrow Lutwa and Obote's regime. He wouldn't engage in guerrilla war to fight against the late Idi Amin Dada. No. He would have used the courts of law. But Museveni knew that he is not the follower of the law, is anti-law. He participated in 1980 elections, which election late Dr. Paul Kawanga Semogele won. But late Paul Mwanga decided to hand over Semogele's win to the late Milton Obote. Museveni participated, but he came fourth in the race. Publicly, he said that for him, he is not satisfied with the results, that the elections were rigged by Obote. Museveni organized his group of 27 people and more who were stationed in Tanzania. They picked up guns. They went and waged a war against Obote's regime. That is 1980 up to 1986. With the help of Baganda, mainly Baganda. After winning that war in 1986, 2 years later, he organized a conference where he invited the Chief Justice, the judicial systems, and lawyers in the country. He addressed them by informing them that for him as a person is not interested in giving bail to any person. And he doesn't believe in the constitutional right. People didn't understand Museveni at that particular moment, because at that time Museveni was so darling to the public, and he was so darling to the Ugandans, he was so darling to the entire East and Central Africa. People knew that they have a liberator, but unfortunately nobody knew Museveni's hidden agenda. He was an anti-law. And now it is obviously seen that Museveni knew exactly what he was meaning in 1988. Kati mwenna abali eyo nga muli omusajja alwana amateeka. Amateeka litagaagalirako ddala. Kuva mu 1988 yakyogera lunye nti ye tayagala muntu kuweebwa bbeiro kubanga takkirizibwa amateeka yetakkiriza bantu bazza misango babawe bbeiro. Eno ye video nagibalazeko ne muka video ke nakoze jjo kati mutegeere lwaki akwata abantu nga amaze okukola ki. In fact kansoke mbanyonyole. Bulijjo mulaba nti kooti bw'eta abasibe Museveni abeera n'abasirikale abali mu ngoye za bulijjo abalinze ebweru wa kooti. Mwenna mubale temukifunanga mula kitegeera lwaki babakwatanga abantu abo. Bulijjo temukyebuuza lwaki Museveni bwe bata abantu mu kooti yabakwata kubanga akimanyi yetakkiririza mu ki takkiririza mu bbeiro. Lwakuba nti abantu abasinga obungi tebakimanya. Balowooza nti nkola ya butujju, yes nkola ya butujju, naye ye akimanyi takkiririza mu ki mu bbeiro. N'okuta Honorable Muwanga Kivumbi omulamuzi yakikola okusinziira ku mateeka ge yasoma, naye ye kwolwo olunaku yalina okukwata Honorable Muwanga Kivumbi lwakuba nti already Human Rights Commission erimu obuzibu, UN Human Rights Council mutaddeko pressure nga tasobola kukola kikolwa ekyo maaso ga kooti nga pressure muyitiriddeko n'amuleka n'afuluma.
mwenna abaali ku kooti mwalabangako emmotoka ezaali zesudde ebbanga eza drone n'ez'amagye ezaaliwo gooza zaali zikinye eki baali baagala kukwata Honorable Mwanga Kivumbi ku ssaawa eyo naye n'agamba mukireke. Nza mutegedde lwaki bakwatanga abantu kooti bemaze okuwa bbeiro wulira ebyanga benkanya ebiri. I am aware that provisions exist in our law for the granting of bail to persons accused of crime, that the law gives wide discretion to the courts in considering the applications for bail. That's what I was not aware of. That you have got a lot of discretion, you can give or not give bail. You, the magistrates. What causes concern, however, is that in exercising that discretion, our courts do not appear to attach much significance to the seriousness of the crime involved or the probable consequences of releasing the accused on bail. I'm informed that actually the law requires the court to take such matters into consideration. So, favoring the criminals in the process of law is actually incitement to lawlessness. And we, as lawyers, you may be accused of undermining your very profession by not being very strict. Ogumwaka kinana munana nga president awakanya bail. Namagandi tava ku nsi omubaka sibula kulwa. Ndowooza okitegedde. Bw'omala okitegeera kati n'omanya tudiringa naki. Bw'omanya kye tudiringa nakyo n'omanya mudirinze nakyo mutya. Abadde akikola ate okutuuka ebbanga lino lyonna. Goloza lwaki bwe yali yakava mu nsiko yatta Abaganda bonna abaali bamanyiko information. Goloza lwaki bwe yakwata omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira n'amusiba mu kkomera. Bw'amala musiba mu kkomera kooti n'emuta ye okumuzza mu kkomera yatta mutte. Bwe mbadde temukyebuuza nk'ebbanga lyonna lwaki Kayiira baamutta kubanga ono tabiriivinga mu kooti bail. Era kooti olwata omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira Museveni yalina kutta mutte kye yakola. Okitegedde yalina kutta mutte era yamutta ye tabiriivingira mu mateeka. Kati wano wali okola n'okomesa wani. Tuyina ekizibu mu Uganda eky'abantu obutamatira na kye balina. Y'ensonga lwaki Museveni asobodde obbakozesa. Omusajja omukulu n'ajja ku TV oba omukazi omukulu n'ajja ku TV mu nnamawulire oba omuntu yenna n'agamba nti Honorable Mwanga Kivumbi yabadde alina okumanya nti talina kumala googera. Yadde alina okusooka okusirika n'atayogera kigambo kyonna. Alina okumanya ani afuga eggwanga, alina okumanya ki. Kati abantu abo bakozi ba Museveni abadde mu public ate mbamanyi. Kati wano wenjagala owulirize bulungi nnyo. Omanyi nabaga Museveni omusoma kyetaagisa okumuwuliriza n'okumutambulirako ebyafaayo bye. Era bisiiza abantu bangi nnyo n'entegeera zaabwe batya. Honorable Mwanga Kivumbi ng'ali mu kkomera baamukwata. Poliisi teyakola kunoonyereza mu maka ge. Era n'emisango omulamuzi yagenze okola nga tewali bujulizi bulumika. N'abaana bamukwana nabo n'olunaku lwa leero n'abatadde bonna. Naye Mwanga Kivumbi olwamutadde n'addamu n'amukwata. Ali Katabo Military Barracks, Katabi Military Barracks Ntebe Road. Kati amaloboozi mangi agakolera state agavuddeyo. Tya Mwanga Kivumbi yakoze by'okwogera biki kati wano nze mbuuza. Kubanga kiri mirundi ebiri mu reverse psychology wa Museveni ne banne. Mujjukira Honorable Mwanga Kivumbi bamutuukiriza abantu bangi nnyo mutuukirira nti yeweeyo ave mu by'obufuzi aleme kuddamu kuvuganya gavumenti. N'agaana baganze ndi musajja mu Isiraamu Syria sente za riba.
kati honere muwanga Kivumbi lwandisirise nga avudde mu komera oba nga avudde mu kooti lwandisirise n'atayogera bandigambye mulaba twabagamba yomuwanga Kivumbi yalya twabagamba bannupu bonna baalya olane muwanga Kivumbi yasirise kati mukyatugamba ki musajja sente yazirira mu komera bateeko n'omuwendo gwe sente gwe yafuna ya ine diri yagisayiningira wano fe tumanyi yagimusayi